ajenyumiriza munyo kakala keko height ye smartness eva mulenzi mto oyogedde sapule yange iriwo sapule ojira bitutti chokacha kuwana sapule tojirina banna netonde wetumulira munziro katuna sapule simanyi kibaddeko naye nga mwasuse mutya bannanga batula isokerewa tusokere waziza bafana yawanza omuliro mama Diamond Platinum bakola batawe batyo ziza bafana bandirese gwe naye kubombi alina omusiri gw'emmwanyi yani soko chiyote ande ensonga yabadde bweti wabadde okukunga abalimi balime emmwanyi bannayuganda bonna mukolo gwadde ntuma webale ku weekend kati nibaleta Diamond Platinum kati abayimbi bawa abamu ne baga nti lwaki bamwadde ssente ate bamwadde wakati w'olusanvu n'olunana nti naye kati ffe tetwabaddewo kale ekyo ne tukikkiriza first bubu ba Uganda build Uganda kati naye ne tukita bwe tumala okita tugaa nti ku bombi ani alima emmwanyi Diamond alima emmwanyi simanyi kati so awante yakakukunga nona akayana time oba bali tutte sebatta nkumbi eyamba neva n'okugambye bweno oluyimba olwo tolumanyi olwaleero ntuusa simanyi biki enkumbi eyamba tatugamba naye tutawanya tutabula kwaya kakati kati Wakebenda yalimawa zenimiro gwe fama ennimiro gye bagamba eringa nnimiro yakubuganga obuganga obumanyi bakonako ne bwaba masanyaze gagireyo yeya Wakebenda yagamba ndala yeringa yabasudde yakubuganga naye basudde ennimiro gye yali agamba ndowooza yalimu wano obulwadde bwe batwala mu kyalo eri okujjanjaba newaleese obugambo obulwadde bwe batwala okuvumbulira mukyalo nga tugaa tubuvumbula omanya abasawo bali eyo mu kyalo bakola bulungi ate basoma emirimu gyabwe nkutumidde nnyo atulabe nnyo omukulu omuyita John Sebalamu omugagga nnyo ate nga balina ekisa zawedde fina kutumiddeko akensusso kakati ekyo kyonna nga kiri awo tusookere eddala oyo ziza bafana ayana ebintu bye bikole ki biggwe sente nyingi ezigenda mu ekyo nedda teyeetaga kujja mu kkoozi eyo Diamond kuba emmwanyi teziri Tanzania emmwanyi ziri Uganda abazirima tebannakugambako nti mubaleetere ku mukolo gw'emmwanyi era bababuuza bannayuganda bannanyini ssente bandigambye atukole omukolo abaana baffe batuyimbire ate oba mutuguliremu emmwanyi tuzisimbe twabamu tulina amataka naye tetuyinango ndokwa Diamond tesiyagaba endokwa Diamond siyagaba enkuba nti bunasima emmwanyi zijja gaana kyetuliko nti tetugaana afune naye mu nsi ezikulaakulanye kyobula nga bakugamba nti Kenya second world country Banaboy yali mu Kenya yasaba $283 ejja dola naye wano Uganda tetukyasobola muleta kuba industry tesobola zikola ki zivaamu kuzimuwa naye gwe kyogamba ayimba biki bakamiri babafana baani bwe batayimba just nti ffe togera okulaakulana kwaffe ne tuyimusaamu abalala ne batulinnyako kibanga bonoba n'omukazi wakoba n'abaana nga tobalabirira naye nga tobusobozi obulina naye ng'ogenda nolabiyo abaneiba ne bakyali bo banywesa kati abantu bwe beewuunya entegeerayo bro wange kino kyoyita ekivvulu ky'abafama tekyabadde kya Uganda yokka okubanga obusungu olina bungi kyabadde kya East Africa so bandi balina choice okuleeta ate ne si East Africa yokka kyabadde kya Africa kuba bakiyita Africa Park Coffee ekitegede naye ng'alinamu ka point akatono akali wano mwekali katugambe omuyimbi wa wano naye waliwo omuyimbi wano yali ayimbidde miliyoni ezisukka 5 bebe branding batyo naye okuba ku mutwe nenda wewe brandinga mu ngeri yo naye mwe kambabuulireko bebe yatandise okwebrandinga alabika kaakati agenda yimbira essente ezo tikulimba kati sawa zino mbayimbi betubala okuva bebe yatandise album ya Break the Chains oyo golaba big size oyo omusajja tekyamalaga mutuukako tamanyira bebe kungogyeko okuba twabalaga luli nti motoka bamugulira nzigulire ng'ate ng'amugulira wa mundu
emundu ngekwe bwatenga nkokinge mamundu ngate nkokinge naye ngebe byonna bijeko brandi ye agiragira kati alinga ba Nigeria bali okitegeera kwegambanga afaayo nnyo ekyo kyetwetaaga n'abalala bakole ki bakole kuba amazima gali nti wano bannayuganda bayimbi abasinga Diamond Platinum bangi beba amusingira ddala Chameleone amusingira ddala Bobby amusingira ddala Nadimanyi amusingira ddala Irina Batu amusingira ddala gundi ono Maria Mundagire amusingira ddala omanyi liste y'enkuwaano ojja kusobya sooka otemu yo kubanga sidda mabega liste ogiwamangumangu nkuwana ngenda okuwulira nina gye ndaga nyambya nsobeza ki ntekugambye abasinga Diamond kati gwamanyi abandi abasinga Diamond njagala okugaba mu budde wange ate budde buliwo obulala bwe buno ng'oli mu kutiitira butiitiizi guma nedda kale wakanya londamu omu atamusinga kuba enjogedde n'omuyimbi oyo ankyawe kati gwe naawe oyagala kitegeeza byenjogedde bituufu neziza amusinga Seguya tugende mu commercial break off ate kaze kape ekyokunywa kiina wano mpozi oyagala kubuuza ekyokunywa ekiri muno mulimu ki jangu olabe yaani yakitegekedde wazze kumata wavude ku mukano nalinywa siganywa mama omaze baa kinga gwanfumbira bulijjo onywa kyalimu amajjani ng'amaanyi nga ganya gajjamu olubuto ne kati nze nkugambye abo abantu abasinga beebo gogo yawuyo muwango muzibu misa kyamusinga kamusinga eyo tuveeyo omanyi kyenaagadde eddi yawa musinga Segunya ayaga abantu bajjawe tubireke kati ate ne bamuwa sindi amukuba bato onatera okuŋŋamba ani ono yakuba lugogo n'agimalawo yatugamba Salongo Siraje tukutumidde nnyo ate olyose n'omwogerako agenda kuddamu akobe lugogo mujja muwulira Salongo Siraje ab'emikono mwenna mukubire essimu gali tumuwadde nnyo ekitiibwa Salongo Siraje ekinjagaza Siraje yekkiririzaamu nnyo nze bwe nali e Makerere abamu ku basomesa bange bamita Monica Kibita ate yaliko chairman wa board ya Vision Group Kibita bansomesanga oluzungu lwange lutono naga naye mwana onana alisobola amawulire kati bwe yajja wano yasanga mwami Robert Kapushenga yakyali CEO n'amugamba omwana ono akola wano nti twamusomesanga Makerere naye oluzungu lutono tetumanyi bayisobola n'amawulire omukulu n'amuga nti ate omanyi nti bwe muku bakozi abasingira ddala neyeewuunya naye Kapushenga n'amuga nti kwekkiririzaamu kati Salongo Siraje kwekkiririza buli kyokola wekkiririzeemu gwenda osoma ebitabo bya hamu byazaawandiika byonna Yasini Ssentongo okutumidde naawe Salongo twagalayo ekivulu ekirala erugogo wali wonna kaakati twakomyewa kubasinga Diamond Platinum okuyimba wano abasinga Just Order ekituufu kiri nti twogere era kyetuvola nti kati bebe abali ku ttaya abo bonna ajja bazingako olaba abannayuganda baali bacomplaininga bebe kulu alina ennyimba tuzitegeera break the chain bye biki temumutegeera but olunaku lugenda kutuuka ng'ali bamuyita ebulaayi eyo nga bamuwa miliyoni nga 600 nga mugamba yiye lwaki bebe nga bakubanga bada boy nga bakubanga bada ate ekyolala break the chains bagenda gitongoza press conferences they are non-vic lwokuna abasoso tunakirizibwayo fe bapukaminga audio listening by invitation audio anti mutandise olwo kulonshinga okwo muwulirizeemu abanyonyole lwaki yakola ebintu ebyo okitegedde kakati banetwongere okwebrandinga bali abasajja banegire tibene kibatusinga njala okubuulira bo balina enkolagana ennungi ng'abantu Jamaica nti track ona asobola ogikoleramu n'agituuliramu engoma yona n'agikoleramu nyiba wano tuulamu komu y'omu yabbi oluyimba lwange ogenda njagala corporate njagala musuwinga wano laba kati omusajja era kyovula yakuba motivation omukulu album nyimbe ziko motivation tusampulingirikaawo bwe tukomawo tubanyonyola esitori ya Sandra Teta bwe yatunyonyodde emikolo gy'okwanjula tugenda Rwanda abalinya baasi za Jaguar za Global zonna n'endala zonna basi jatuko omukolo guwedde tugenda mu nnyonyi jatukaga omukolo guwedde tukaga guwedde wabula babiddamu alina n'ekigambo kye yayise omukolo kinene nkwanjula ewaabwe bakuyita bwe batyo kigambo kyakiyise kinene ekyogerekeka maama bwe twali e Rwanda balina ebigambo bye boogeranga gwe ate waffe bitegeera birala
Bireke ebyo byangu byerakumva. Kyesinga otegera munyana wanashaka mafaranga. Oyagala ssente. Ekyo kyonna kitegeera. Ate oyagala ssente. Nnyo yabe nakabigane. Kati abatategeera bebe sampling motivation olabi. Empaka z'akamalirizo eza National Matters Choral Festival zituuse oluvannyuma lw'olutalo wakati wa kwaya z'Abakatoliki n'Abakristaayo ezisinga mu Uganda. Tusunsudde ne tulondamu abasinga mu basinga okuvuganya ku kuwangula ebirabo ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi 36. Jangu olabe okwagala ebitone amasanyu ku mukolo guno ogw'essanyu ku lw'omukaaga nga 31 2025 awo ku Kampala Serena Conference Hall. Emiryango giggulwawo ku 8 ez'emisana okuyingira $5,000 buli muntu, ate emmeeza y'abantu 8 ya bukadde 2. Empaka za National Matters Choral Festival ziwagiddwa ate va ku luzungu setting ya byonna video choreography ekyonna byonna ojja kuba tobitegeera nnyo okujjako ng'obiwadde obwongo n'obifumiitiriza era nze ate ani gwe ngamba tolina budde kale nyakuwayo kasake esinga otegeerawo akagambo motivation. Yes, biwe time just ojja bitegeera bulungi. Kaakati Sandra Teta olwalabye wizo ng'atuuse iri mu Rwanda weekyo n'alyoka nnyonnyola nti tuli ku buko. Eno Sandra ngalekeddwa mu ggwanga eno n'awaga yoyo gw'olaba twegezaamu Gomesi yani anaazituwa tujja kwambala emishanana tulina okugenda n'ezaakushona tubakakase ng'ozannya n'okuzannya. Kaakati yoyo oyo omwana n'abaana baabwe beebo banyirira bitya. Kati katukole bwe tuti tusooke tuwuliriza Wizo ke yagambye tuli ku buko. Then batuwaka Sandra Teta Sandra jukira aline Chameleone eri n'abaana ba Wizo. Chameleone kyeyekola eri baaba yabadde ku show naye nga zibadde boogera Lunyarwanda kati ng'olumu batobitegeera bulungi. Chameleone yadde abitegeera byo gwe nze ono abantu bawano waliwo abantu abaasukka ng'ategeera ennimi zo tategeera gwe nze nalwako Bobby wani ng'ayogera Olufalansa n'Olujamani n'Oluswayiri n'engamba ati kati ono yabiyiza ati. Chameleone amanyi oluzimba olulimi lwayita Nshona. Simanyi wava Banshona Ndebere be twasomako mu history. Nina abantu b'emisinga nga Mirambo, Mungu ya Mawe. Misinga Mirambo. Abasajja ba Mobutu Timbuktu eri twabisoma myaka mingi nnyo naye kati soke tuwulire Wizo nga tuli ku buko kituufu kati ono mwana irimule tugolole engoye. Byadde emikolo kati okubeera ne serebu nga yebbaawo ng'oyo seba abakazi bamwettanira bamwagala mwetegeera mutya wajja kufumba kati ogala tolina kyowulira muli twaliza muli oba lwakuba nti olimbaoko era omanya ajja kudda kati gwani akusinga bano bonna abayimbi balidya jazimino bafufumya aye naawe okimanyi kati kino kiddemu bwoba oyagadde oba toyagadde okireke ki ekyaliwo nekyaga tukiyiseeko kati emikolo gyaddi otugambye
kati bwe kiba kijja tugenda wa kukwanjula bwe tuba tuze okwanjula Rwanda tugenda linnya nyonyi namba mukama nga wala toyina bazadde yamanya gongo gyeko Sandra Teta nedda Teta linnya lya Kinansi kati baba beddira ki nedda mwina mweddira kati ogambye okukyala kwa ddi takyalangako ewuzo naye nga mukyala tukyala naye bibeera different introduction olwo luzungu gusaba okusaba omuntu nti omutwale kati olwo be bagaana kati abeewamwe bamanyiko omukulu ono owizo yali azzeeyoko bamusangawo bo gamba bali wano olwayinza oba tuli ku bino nga bali wano bakyala obukyazi be bajja okulaba omukulu amanya g'abazadde bo ebaani tebabyagale bambi siye mukyala gwe bakubanga emiggo oba ndaba bubi nzijukiza ekyo ekibuuzo tukiyiteko abikaye gwe bakubanga naye anyway nze sijjukira ng'ani amukuba ate ani wizo ani malyayina omukulu namwatulira ekyo kyo kiri nti mayanja famire bagunjuzi bagunjulanga abaki nebakuteeka mu layini goli namwatulira abulako munywanyi we kakati okolera abantu wasimanyi kikyokolera oba okolera yakuwadde kacyayi nedda kati okukoko bayita okusamwasamwa okwange kasamwesamwe leetayo obujulizi nga bamuggunda bwobanga ogamba nkolera kacyayi okuziweza okukala tezikweka biwundu maama twabiraba maama walebeddeko mu kooti nti kale ebiwundu twabiraba kati twagala ayamye mutuusaako n'obujulizi buli omu mu ggwanga akimanyi nti eyo fami bagunjulanga maama olwo oli kubujuliza oleeta okimanyi nti n'omubbi ku kyalo olwabanga ye mubbi gwe mumanyi waliwo lwe babbanga si ye yabbye era gwe mubbi gwe gwe tutwale tulina budde tutambulirawo bimala byakwanguya bwanguya bwe mutyo naye olwakasanyusiza abazadde bajja mu Uganda balaba omuko manyi byakyuka byo byemugana ne mulaba abazadde kati kuluna abazadde bajja balaba omuki kakati waliwo tusooka eki waliwo ediyawe kubanga waliyo ewaabwe teweerabira baba yawe ebi mwatayagala kwesimawo kanoni ewaali gomba ng'ajjira ku kaadi kyo kati ate ne babuuza nti lwaki sikira kati kaadi banagimuwa eNUP gyagala okugirako emboozi eyo yalina Lidia balina ebintu byabwe byogera balina ekibagatta bo ng'Lidia kongula maama negwe ebigambye osamwasama tetulwawo twakugasa dda Edia wayina bakazi kale kati tusobola okuyungako wabanga bakazi be tukuyunga kati okiba bakazi be si mukazi we ayina mukazi we aliwa eggwanga terimumanyi eggwanga nawadiraga mukazi toba na mukazi ye kati ne bonteeka ku kisenge era gwamanyi abasajja basajjalaata webale kati mbwe so kati tujja kwetalo layini anyway baba yawe mutemukkiriza kucaccaliza ate yetulaga eno wakambwemu kati omukulu oyo alina ensonga ye kazinnyonnyole ezize very much ndi bulungi I'm aging gracefully oli ku fulo yakumeka entuufu abantu baliyo mu comment ekintu ekyo kibassa omutima nti wayogeddeko haafu no omanyi fulo etiisa abantu nga tebalina kye bakoze bw'obanga emyaka gikuswaza okwogera tutegeeza nekyoli kiba kikuswaza nze natandika okuba baaba I was around 20 years
bone batabayita baba nga bawezeza 5 benkaaga. So I'm grateful for the years that God has given me. Era nimwebaza ne achievements kwa emyaka ogigenda bwe giti nga byasuubira okukola osuubira busuubizi bikola kiba si kirungi kuba nimwebaza olwa achievement mwebaza abantu bensinkanye mulamu bwange ababi n'abalungi abalungi bampushinze ahead n'ababi banjigiriza ntensi sometimes but the bitter lessons but I'm grateful for all the people that God has brought into my life. Era nsaba Mukama abenga atampangaza n'ebiroto byange bikyasinga obungi mbenga tembituukiriza. Era nga Bible wegamba nti muli ensi n'eggulu mulirye ensi nyongedde ngirye. Kaakati nze naatera okumalako flow ey'okuna. Yeah. Okay. Yeah. Omukolo twagulabye nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo naye kuliko omwami omu ataalabise ku mukolo ekigambo ne kiba kingi nnyo ku ground nti oba tewamuyise President Kyagulanyi Center. Ate ffe tetweyita omukolo gwa family so just come together. Baba yawe kafuloke mukategedde oba takabagambye tugendere waawo. Omanyi yayo mwogezi bano balusiriza ntamu okwogera olumonyere kati naye kiwulire kinakugambe kyababa nti yagambe kubanga alina emyaka 2 mu emeka yali baaba akyagala nnyo ekyo kituufu naye wali tetutuuse we wannumye twagenda okulaba yakyogeredde mu dakiika ya 5 ng'abuzaabuza kibuuzo biri byennyonnyodde kaadi onoogifuna waliwo yatugamba awo kiringanga waliwo olutalo kasematala akatonotono walukagga ne Honorable Sseggona nga lukagga ayagala okujja ku Busiro egombolola kati awo bayungudde abawanvu n'abampi temuli musonga ya mukazi leero kirungi ekyo lwaki olingizanga ebyo nze manyi ensonga ezimu ez'abantu abamu nkutumidde nnyo Keti Musa Kavuma yabadde anjogerako president w'olugambo engeri gyenkozeemu olugambo n'obukkakka kyalabika bulungi nga ndikkiriya ate nogula bwoyo mukulu muzibu naye okwefaako gozimba kalinanga ate toyina emu ng'oli muto ate n'abaana be babafumbiza juzi tobeerangako omukolo gwe ate wantwala kati ate bw'obeera nga okuze ng'olina achievement it is okay kati nange nkuze emyaka 25 mu mawulire kati ndi muto mama ndi muto obuzibu bw'emyaka eyo gyatulema okugattagatta bwe tugezaako gigattuzaabuzibwa anti owulira kati naye nga lunaku luli gyogere katubalage Keti atenda ti 10 to 5 years okikubye nnyo tugende omukulu omukungu ali ne Siraji mukungu mukungu wa Everite mukungu waliwo atuyaga nti mwe bale waliwo mukungu katunulira kaliriza ngalagirira omusota kitunzi wa Everite naye wali bawo yagala okutunda ekintu kyo kubukedde si kyekyo waawo papa sporting 10 kale Joseph Seguya munnamawulire omukukootevu emyaka gy'amaze ng'aweereza 25 bweddu ate mu myaka egya 25 nange gye mbeeredde mu kintu kino myaka 25 so sinza butavaayo eri Joseph Seguya ekisooka musajja muweereza mulungi era mbadde nsaba Mukama Katonda amwongere bwe kiba kisoboka asigale ng'akyaweereza kubanga Joseph ensitu yabikwata bulungi ebintu bye biba bya Simba ate n'okuwangaala mu kifo okumala emyaka 25 mu Bukedde kubanga nze ebbanga lyonna mulabawa mu Bukedde kitegeeza badde aweereza bulungi ogyeko Seguya ow'olugambo gwe tumanyi nga mukwano gwo mu by'omukwano ali atya nga friendship Seguya nze nga nze mwogerako nga nze tampisanko bubi oba lwakuba nange talina kyajja kunjogerako kibi naye simula takiina ate na Seguya ayogera ekigambo nga si kya lugambo n'okubadde
abantu bakitwala kya lugambo kiba kituufu. Muweyo obugambo obusembayo. Sekuya nsaba abantu baffe bonna abalaba Bukedde TV abadde banyumirwa amawulire wabadde muwandiisi era muwandiisi agenda atongoza akatabo oba kayita ebyama by'abaselebu kugamba akatabo kagenda okusongoza kituufu asayinda akatongoze kubanga ebbanga lyamaze ng'awandiika mu lupapula lwa Bukedde asaanidde avemu akatabo era mbadde nsaba baganda baffe bonna abantu baffe bonna ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu ffenna tugende ku papaasi tuwagire Josefu bambi alabe ku ssanyu lyaffe bambi alabe nti atubadde bamulaba bambi alabe nti atubadde akola bibadde bibanyumira. Mbasaba abawuliza ba Bukedde abalabi ba Bukedde mwenna gye muli mbeegayiridde tuwagire Sekuya kabaka w'olugambo tasirikako naye buli omu amuyisaamu eggaali mu ngeri ye naye nga bambi musajja ayagala omulimu gwe ate kontenti w'omulengera nga ali genuine takola luli lugambo omanyi waliwo abakola olugambo okunyumisa oba okwagala ofuna following naye olugambo lubeera genuine ate amanyi nodutambulira nalulinyira ennyonyi kugamba wanjawulo mukko analogo si wa digito naku zino ne ka digito mulengera asembera bamulengera naye nga is good omulimu agwagala ate aweereza abantu ebintu ebituufu biki byosinga omwagala bemwagalako ti is a gentleman talina malala ojja musanga nti mu express gy'alina era akwata kamera n'agenda mu field walaba gaapu yenyigawo so Bukedde is proud to have him naffe abamugoberera tumunyumirizaamu nnyo. Olugambo nga luwagiddwa okuva leero weesiga ekizigo kyaffe Label Cream Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin oil ow'omuwendo n'akawoowo akasuffu akatasangikasangika. KD Max sanitary pads. It's easy to open with 100% breathability, light and comfortable to provide superior absorption for maximum comfort. For more information, call Power Insect Killer. Atirawo, mbagirawo, talaba kubibuka byonna.